Alright, webale kubanga wekomedde ko Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi nnyo muganda wange. Mikwano gyaffe mwenna abali e Qatar, abali Saudi Arabia, Jordan, Dubai, tubagala nnyo nga bwe mukiwulira. Mukola mulimu gw'amaanyi nnyo wano ku Projan Media, mulaikinga, no commentinga, no sharinga. Kati nno mbadde nsaba musooke mu subscribing ababadde tebannaba ku subscribinga ewali akapesa ka subscription tubere nga ate tukwanaganya embeera. Essaawa zino wenjogerera olugambo lwennina lwembadde njagala okubanga nkutuusako gwe omulabi wa Projan Media TV terulala okujjako olwa musajja amanyiddwa nga Abbas Kaijura. Kati nno gwe atamanyi Abbas Kaijura tumumanyi nnyo nga bulungi designer era yeyambaza mwana muwala Rema Namakula ku mukolo gwe ogwali e Nabbingo nga yanjulwa bawe amanyiddwa nga Dr. Hamuza Sebunya. Rema Namakula aina ekiteeteeyi kye yayambala ekyo kyennyini kyolaba ku screen yo ekirimu obutalatala obwa bbulu obwa red obweru, naye abantu batandikanga okwebuuza bannange ani yakoze ekiteeteeyi ekyo. Abantu ne batandika n'okuba nga balowooza nti nno oba kyatumiddwa Dubai oba kyatumiddwa Saudi Arabia eyo mikwano gyaffe. Naye nga munnange omuntu eyakoze ekiteeteeyi kino bamuyita Abbas Kaijura wawana eno ewaka e Uganda, era abantu abasinga babadde tebamumanyi ne munnange bamutegeredde ku kino eno kyennyini kiteeteeyi kye yakola n'engoye ze yayambaza Rema Namakula. Abbas Kaijura ono essaawa zino wenjogerera yawangudde award y'omwaka Men's Fashion Awards ezisangibwa e Nigeria. Awards zino eno munnange mwabaddemu abantu bangi nnyo b'osaana okuba nga ateera otegeera. Mwabaddemu abasajja bamanyiddwa nga ba Ebrans tumumanyi bulungi nnyo, yakola kumpi na legacy ye nga buli omu amutegeera, ayambaza abayimbi ne munnange ate Abbas Kaijura gye yavudde nga teri n'amumanyi oba lwakuba omukolo gwa Rema Namakula gwe yakola gwe gwamutunda. Abantu abasinga munne bali tebakimanyi nti nno oba guno omukolo gwa Rema Namakula gwe gwatunda Abbas Kaijura. Nenga bwe nkugambye nti nno yo award yaginoonyeyo bulungi nnyo e Nigeria. Award eno zimanyiddwa nga Men's Fashion Week Awards ezitegekebwa e Nigeria. Nga bwe nkugambye muno mwabaddemu Brands akalulu ka mu mezi n'agwa ekigo ng'alaba munnange talina kyafulumizza mu mwaka guwedde oba mwaka guno eno gwennyini. Naye ate Abbas Kaijura ye ekintu yakiwangudde, era Rema Namakula essaawa zino eno musanyufu nnyo nga bw'okiwulira, era bambi yasindise obubaka obuyozaayoza Abbas Kaijura nga mwana mwala Rema Namakula. Yamuweereza n'amugamba nti nno munnange Abbas ku kyewankolera nkwebaza nnyo, era buli muntu yambuuzanga engoye wazitumiza mu Amerika oba. Naye ng'ate munnange Abbas Kaijura kumbe gwe wannyambazizza nga bantu tebakikkiriza. Wankoledde kyamaanyi nnyo era nkuyozaayoza, era ndowooza n'awaadi wabadde ogisaana nga teri muntu mulala yennyini ayinza kuba nga yeemunkoleramu eyo awaadi kubanga bye wakola byali bya njawulo. Abbas Kaijura takoze lugoye lumu lwokka oba tayambazza Rema yekka. Abbas Kaijura azze ayambaza abayimbi bangi nnyo nga bw'okiwulira, abayimbi ab'enjawulo. Sinawanne n'owennyini ewaka e Uganda, n'ebweru w'eggwanga abadde ayina abayimbi ne bamodo ne ba fashion star babadde ayambaza. Naye Rema yamwegayirira nnyo n'amugamba munnange ku waka gwe nalaba gw'okola mbadde nkusaba nange ojje ku mukolo gwange oberenga gw'omu ku basajja abagenda okuba nga bannyambaza. Abbas Kaijura teyagaana, ng'olwo asitukiramu ng'ayambaza mwana mwa Rema Namakula. Olugoye ndowooza olulabaawo ekiteeteeyi kye ekya bbulu Rema Namakula kyayambadde, omulaba ndowooza kitemagana kya bbeeyi nga bw'okiwulira. Naye ate mabegako awo twafunako abagoberezi ku Facebook nga bagamba nti nno Rema Namakula ekiteeteeyi kye yatumya tekyali kyekyo, nga balowooza yakitumya butumya naye ate bamuwa fake. Kumbe Abbas yakikola kiri original, kubanga twalabaako omuzannyi wa firimu omu mu Hollywood ngamba mu United States of America nga akyambadde ekiteeteeyi naye nga ate kinyirira nnyo nga bw'okiwulira nga tekimanyi kya Rema Namakula. Ne batandika okuba nga bateekawo similarity nga bagamba nti kino Rema kyabuzeemu, ekiteeteeyi kyo kiri fake, ekiteeteeyi kye bagezaako okuba nga otumya si kye baakuwadde.
so Rema Namakula olina okuba nga yeetereeza naye nga munnange badde nkusaba subscribing awo ewali akapesa ka subscription ogenda kuba ofuna notifications okuva ku Prejan Media TV. Weebale nnyo, weebalire ddala.